I love you. Ekigambo ekyo bw'oba okyegambye emirundi egiwera osobola n'okyeweereza mu text, osobola n'okiwandiika n'okitimba mu nnyumba yo. I love you kigambo. Naye singa ofunayo omu ku baagalwa abo, the loved ones, asobola okuba omwana wo gw'ozaala kibebi, oba mukyalawo, oba maamawo, oba omuntu wo yenna. Nakubira kasimu oba ne musisinkana agamba I love you, I love the way you have dressed. Mwana gwe ekigambo ekyo owulira nga kyabbi. So ng'obadde okiyina okimanyi nga naawe osobola okyogera n'okibuulira omulala, nga bulijjo tubyogera n'okubiwandiika tubitimba mu mayumba gaffe. Obwebbeeyi bwabwo ono akyogedde mwana wattu akikujjukiza, n'owulira ne value era w'otunula ne expression gy'agikugambiramu olaba nga kyabbeeyi. Lwaki kireese? Puroguraamu yange eno abasinga ebigambo bye ŋŋenda okwogera oba bye twogera bye tunyumizza wabiwulira dda, n'okubiraba obiraba, n'oku net maybe obiraba. Naye gye nkoma okubijjukiza ne mbiteeka mu mbeera oba embeera gy'olimu, gye ndimu n'owulira omuntu omulala ng'abiddiŋŋana, biba bya bbeeyi. Gwe mulamwa gwange njagala nkujjukize olwedde by'omanyi. Mwana wattu ogenda mu nsi ezaakula edda, twala nga America, Britain, bino biba biteeka ne mu by'olina okukola omwezi teguggwako nga tobikoze. Bagenda for counseling, baagala nnyo counseling. Oli wa lubuto, counseling. Omwana akulemeredde, counseling. Ebitabo bigaanye, counseling. Business zigudde, counseling. Fate eno mbaddugavu tetukirina nnyo. Kye kino kye ndi mu kukola. Simanyi mbeera gy'olimu, naye w'owuliriza ebigambo ebiwoomu okuva gye ndi, by'obadde weetaaga. N'owuliriza buwuliriza bwana wattu. Era ogenda kuteekamu ne opinion z'ogambe oyogedde si bulungi, obadde mukyamu, wano nno mutuufu. Ebyo yakoze byaki? Argument ezo buli wenzikuleetamu gwe mulamwa. Buli w'oyimirira eminati n'olowooza ku kyenjogerako, gwe mulamwa. Abasinga twava dda mu bitabo. Naye buli wenkuleetera argument eyo n'ovaako eri mu politics, omanyi yatambula kati, n'ovaako eno n'odda wabbali wa business, wuliriza kye twogera. So mwana wattu obaayo n'akagambo konna koyagala okumbuulira oba okuteesa oba okwongera mu program yaffe, togaana kateeka mu comments awo. Nja kusiima nnyo. Nsiima nnyo abagezezzaako okubumpa ne babunteerayo. Mbuddamu Facebook bampandiikidde, mwebale abasiimye. Mulimu n'abatanyumiddwa balina okubaamu. Jjukira buli we baleeta ebirungo byabwe ebyo ebitawoomye, nze mba nkola improvement era mbaagala. Banaye ne bw'oba olina negative comment, please gimpeereze, njagala ogiwulira kuba gwe mulamwa. Mwebale nnyo abakyagoberera. Tutandise ne chapter yaffe esooka, chapter 1, Rich Dad, Poor Dad, as narrated by Robert Kiyosaki.
I had two fathers, a rich one and a poor one. One was highly educated and intelligent. He had a PhD and completed 4 years of undergraduate work in less than 2 years. He then went to Stanford University, the University of Chicago, and Northwestern University to do his advanced studies, all on full financial scholarships. The other father never finished the 8th grade. Both men were successful in their careers, working hard all their lives. Both earned substantial incomes, yet one struggled financially all his life. The other would become one of the richest men in Hawaii. One died leaving tens of millions of dollars to his family, charities, and his church. The other left bills to be paid. Bw'otunuulira bataata ababiri bano, tulinako taata omugagga ne taata omwavu. Wabula akugamba taata omwavu yali mugezi, yasoma ebitabo ssebo, era yamalako university kose yali yeetaaga emyaka 4, ye yagikolera mu myaka 2 n'agikuba wali. Ate wonna ng'ali ku government scholarship, kitegeeza yali mugezi. Kyokka taata oli omulala yakoma mu 8th grade. Ndowooza 8th grade tutwale P7 senior 4. Akirinako idea osobola okituwandiikira awo mu comment tetukiraba. 8th grade mu America oba otuuse mu class kyene e Uganda. Tuba tutwala P7 senior 4 oba senior 6. So katuyambe kaawo tumanye tuba ku level ki awo. Naye nga tukitwale ono teyamalako bitabo bye, wabula oli yasomera ddala n'amalako, era akugamba bonna baali basajja bakozi era nga bali influential. Wabula omu yaleka obutitimbi bw'essente mu Dora ng'abulekera famire ye, church ne charities yali awa, organization ze bateekamu ssente. Kozaako njagala nnyo naffe abaddugavu tukakopo baba Uganda. Sinawulira mulimu abasajja abalina ku ssente tebakozeeyoko ku charities zigasa ggwanga yonna. Oba olinayo gy'omanyi tuwandiikirawo tulabe, naye sinazuulira. Banneeno mbakubiriza muteekemu ebintu ebityo muleke nga nammwe muyambyeko ssente zammwe abalala baziryeko. Kyokka oli omulala taata omwavu ye yaleka mabanja ag'okusasulira. Ye enjawulo eriwo. Wano wenkubiriza oba olina degree oba osomye ebitabo bingi, toleeta nnyo malala. Beera muntu mulamu, beera mukkakkamu. Bye tugenda okulaba mu kitabo kino, yonna level gy'oliko beera mukkakkamu. Kuba ensi bye yeetaaga, omuntu omukkakkamu ye yeetegereza ensonga. Osooka kwetegereza. Kyokka ate bw'oba tolina degree tomazeeko, era saagala obe muti, totya. Embeera ogenda giraba muno omusiwe biba. Era mu kukkakkana ng'ono ataamalako eyakoma mu 8th grade ye nagagga waffe gwe twogerako. Era tugenda kulaba yabikola atya, naffe tukoppeko. Kyokka ate ono yali amazeeyo ebitabo, ye yalowooza kiwedde, nga buli omu amulaba bw'atyo, naye ebintu byakyuka mu ngeri n'egy'ataamanya. Era wano ndeeta ekyokulabirako kya manager omu owa kampuni e Uganda. Ayina ekyokulabirako kye yampa ekyokubeera omukkakkamu newankubadde ofuna ssente nnyingi.
yandeetera omukozi n'agamba omukozi oyo omulaba lumu ajje wange aŋŋamba mukama wange ku mitwalo 2 gino gy'onsasula buli wiiki nsaba onterekereyo omutwalo nyanga kutwalako omutwalo. Ayina n'ebirala bye yali ayiyizaako. Ebbanga ne lyetooloola omukyala waakimanya ku kasente ke bwe kaba kaweze ng'akatwala. Kati maneja ono abeera curious agamba yi sente okola ki ekyo? Ng'omukyala amutwala ku lunaku lwe yasembayo okuggyayo akasente ke ng'amutwala amugamba mukama wange ninayo kyentandika oba kyenkola. Ng'amutwala mu kibuga wakati kino biri waffe eno e Kampala. Nga omukyala ayinawo emizigo gy'amaduuka egyo 2 ng'agiserese agizimbye tannaba kuba plasita wabula zino ssente asasudde ebbanja olujja olusooka ku dduuka erimu. Maneja n'ambuuza bino biki bibyo? Mukyala n'amugamba byange nzize nsonda akasente taata yatulekera wano akapoloti ne ŋŋamba mu kifo ky'okkatunda kankafuteekeko value loomu zino nzizimbidde awo wabula kati ndi mu kuggala. N'amugamba mukazi gw'olina ebizimbe mu kibuga wakati mbwe byange. Maneja ŋŋamba we naddayo ekintu ekyo kyantwalira obudde n'okulowooza ennyumu nga ye emyaka gy'akoledde ng'akozesa omukozi ono wansi we bamusasula kakadde talinaayo wadde akapoloti talinaayo wadde kataddewo wabula engeri z'alaba ssente ziva mu kampuni zijja bamusasulira ebisinga ye ng'amanye akikutte. Maneja yaŋŋamba nawulira nga nkoze nawulira nga sibitegedde ne mbeera mwegendereza nnyo mu nnaku ezaddako. Agamba yakyusa ebintu bingi mu bulamu n'atandika okugamba waaba omukazi azimbye rooms 2 mu kibuga ng'amusasula emitwalo 2 buli wiiki then nze afuna akakadde omwezi nina okumusingako. The man worked. Kati anambuza ebintu projects z'alina amataka g'alina agamba it was a dream. Anambuza projects z'akoze mwana gwe nga zaava mu mukazi era omukazi oli amwebaza nnyo ngamba nazibuka kuba ebbanga eryo singa nayongerayo emyaka emirala 5 n'alibaddewa. Kale nno lwekyo mukwano gwampuliriza ku ssente z'ofuna wali otunuddeko wansi abakusingako boosingako emirundi. Waliwo bwe ntuula ku babooda n'akunyumiza naguze ppiki gundi nyayo ppiki zange 4 natandika na ya looni natandika na ya mukama wange. Nosanga oli wa capati n'akubulira byakoze mu capati betunyooma nno owa taxi kondakita betunyooma. Abakozi ab'enjawulo bannaaye bw'oba bano abantu ngenda bakuleetera mayina nkyayagala kukizimba kino bulungi naye mbalina nkuleetere ku bantu bano olabe gwayeeyite yasoma ayina degree afuna esente mpitirivu oyinawo kaki woba alina kyokoze good namwe nja kuba kimayo eyo twagala mutunyumiziiko kuba gwe mulamwa gwaffe kubeera nga tukyusa endowooza eyo ey'ekiddugavu ey'ekinafunafu eyo. So olwaleero tulabye paragraph eyo mu chapter 1
atwanjulidde bataata ababiri tugenda kweyongera tulabe bataata ababiri abo baliko bya kusoma ki mulamwa ki gwe balina. Weebale nnyo weebalire ddala okumpuliriza.